The time is ticking away, and indeed in a few hours I will be nominated to represent this generation, to represent the forces of change, but most importantly, to represent the marginalized men and women of Uganda from different tribes, different religions, different generations, all aspiring for a new Uganda. Waliwo mikwano gyaffe bangi abatulumirirwa okuva makuba ag'enjawulo abadde batukubira essimu nga batutegeeza tibategedde nti waliwo omupango ogw'okujja bannumbagane waka bankwate bambuzeewo oba bannemese okugenda okwewandiisa. Njagala okukibategeeza maka gange gyenja okuva ne mukyala wange n'emikwano egimu okugenda gye bawandiisiza. Sigenda kwekweka muntu yenna, sigenda kudduka muntu yenna kubanga siri muzi wa misango. Ekyokubiri, batutegeezezza nti poliisi yatutegeezezza mu buwandiike nti egenda kujja empe emmotoka zaayo ezimperekera okuva ewange paka gye bawandiisiza. Era yo kennyini nensalirawo ekkubo lye ngenda okuyitamu. Nentegeeza nti nja kuva Magere tuke ku stage y'okumunaana mpetere mu masaŋŋanzira ag'okumbuzi, tuyite ekyanja, tuyite ekisaasi, tuyite entinda, ku stretcher paka ku spare moto, tugende tuwetere ekyambogo paka gye banominatingira. Njagala obategeeza mwenna tinja kuwuliriza bulungi era nkwate erekubo poliisi lyempadde okuyitamu okugenda okwewandiisa. Pozi njagala n'obategeeza nti olunaava okwewandiisa tujja kukomawo wano ku kitebe kyaffe tutongoze manifesto yaffe. Tulabye nga Mwami Museveni bw'abadde agenda okwewandiisa ye tebamutaddeko mateeka ge baatutaddeko. Agenze n'abantu bangi nnyo, agenze n'abamuwerekera n'abakuba eŋŋoma nga bambadde langi n'essaati n'enkofiira eza NRM, tewali abakutteko. Twagala okusuubira nti poliisi egenda kweyisa mu ngeri emu ne kuffe. Twagala okusuubira nti poliisi egenda kukuuma bukuumi bannayuganda abanaba bazze okutuwagira ng'era bwekuumye abawagira Museveni. Njagala okubategeeza nti twafunye amawulire nti gavumenti ya kuno eteekateeka kujjako amasannyalaze mu ggwanga lyonna. Bayinza okwekwasa kyonna kyonna kye beekwasa, naye buli omu akimanyi tibagezaako kujjako amasannyalaze, TV ne radio zireme kukola, abannayuganda baleme kumanya kiri mu kugenda mu maaso. So mu kumanya nti bateekateeka okujjako amasannyalaze, njagala okubawa amagezi mwenna bannaffe abalina zi power banka muzikyajinge, abalina amasimu mugakyajinge, n'abalina byonna ebikozesebwa okuuma amasannyalaze mu biteeketeeke kuba olunaku lw'enkya gavumenti ya kuno mu butiitizi obungi eyinza okukola ekyo. Njagala obategeeza nti twafunye ne information nti bateekateeka okujjako emikutu gya intaneti gyonna. Kale nno naddala mu abavubuka abamanyi ekyokukola nga bajjeko intaneti mutandikirewo okutakula emitwe. Kubanga tumanyi nti bagenda kulemesa abantu okumperekera, kubanga tumanyi nti ngenda n'abantu 10 bokka okwewandiisa. Njagala okunga mwenna abawagizi baffe mu Uganda yonna ne bweru wa Uganda, abo abatabeera kumpi mu kibuga, buli omu gy'oli oteekewo ekikujjuko kubanga tekimenya mateeka. Muteekewo okujaguza mulage obuwagizi yonna gye muli, naddala abo abali mu bitundu ebyesudde okuva ku kibuga. Njagala mpozi n'okumaliriza nga nange nteeka essiira ku butali bwenkanya obw'akakiiko akakola ku by'okulonda. Obutali bwenkanya buno tebwakatandika, obutali bwenkanya buno bubaddewo emyezi ne ziwiiki zonna eziyise. Akakiiko k'ebyokulonda kasirise wakati mu kusimba essira kuffe ng'amateeka ge bakola ge bayita aga COVID n'amalala nga bagassa kuffe abavuganya Mwami Museveni
mwena mukirabye nti Museveni agenze n'ennamba nyingi okusinga ey'abantu abalala ate ng'olwaleero tetumulaba nga president wabula tumulaba nga candidate. Mulabye nti mwami Museveni ne bw'aba abadde avaayo abadde n'oluseregende lw'emmotoka ne pikipiki mu Lungereza kye bayita procession. Poliisi ebadde ebakuuma bukuumi teyina yadde gweboggoledde. So twagala akakiiko ek'ebyokulonda kubanga kekalakala balabako okulonda kaveeyo kakangule ku ddoboozi lyako oba si kyo twongere okukakasa nga bwe tubadde twatandikidde okukakasa tikalina kyekubiira. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kasirifu nnyo ku nsonga ezo naye era si kwe katandikidde. Akakiiko k'ebyokulonda kaasirika bwe balumbagana ofiisi yaffe wano nezi ofiisi zaffe zonna okwetoola eggwanga lyonna. Tuli kibiina kya bufuzi ekiwandiise mu mateeka naye akakiiko k'ebyokulonda akakola ku nsonga z'okulonda bwe kaba akasirika busirisi ebintu bino nga bigenda mu maaso nga bikolebwa poliisi n'amagye then kyongera okukakasa eggwanga tikalabika si keeteefuteefu kutegeka kulonda kwa mazima na bwenkanya. Akakiiko k'ebyokulonda ako kasirise wakati mu kutimbula ebipande byaffe nga kino kikolebwa abantu ebiseera ebisinga baba bambadde t-shirts eza mwami Museveni oluusi nga bakuumibwa poliisi n'amagye. Akakiiko k'ebyokulonda tukasoomoza kaveeyo kwogere ku nsonga eno oba si kyo era tujja kweyongera okakasa nti kalina kyekubiira. Ensonga esembayo akakiiko ak'ebyokulonda ako akakulibwa mwami Byabakama kayanguwa mu ssaawa ezitakusuka 24 okuwaayo ebiwandiiko byange eby'obuyigirize. Emyezi gyekulunguludde nga bannayuganda babanja okulaba ebiwandiiko by'obuyigirize ebya mwami Museveni byabadde nga yeewandisizaako emyaka gyonna. Akakiiko k'ebyokulonda kaagaana okuwaayo ebiwandiiko by'obuyigirize bwa mwami Museveni paka olunaku olwaleero. Era n'olwaleero babikwese kati tumanyi oba mwami Yoseri tubuhabulwa eryo oba yeewandisiza oba Yoweri Kaguta Museveni yeewandisiza. Twongera okasoomooza okuvaayo katanye ku nsonga eyo. Temutiisibwatiisibwa ffe tusimbudde. Mwebale nnyo mwebaliyo ddala.